lunaku lwakuna mu nkambi y'eggye lya UPDF mu katundu akamanyiddwa nga Seljare. Waliwo olukiiko olugenda mu maaso nga lukubirizibwa omuduumizi w'ekibinja ekiyitibwa BG22 Kano ne bamwiseki. Baatuuzizza ebbali be bamu ku bakulu b'ebika ebikulu ebisangibwa mu Somalia okulya Bigal, Abidigiri ne Biman. Emu ku nsonga ezibakuŋŋaanyisizza olwaleero kwe kuteesa ku byokwerinda by'ekitundu mu kiseera ng'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gusembera. Ramadan very well. We are here ready to support you as you are supporting us. Ebika ebisatu bino okutuula awamu kyebonera ekyennyini nga ssavu lya ngabi kubanga okumala emyaka egisoba mu 20 okulwanagana mu masekkati g'abano kye kibadde baana baliwo. The issue of clanism is very, very serious here. People are fighting because of clan issues. And that's why sometimes Al-shabaaba is behind those clans. Ensonga entuufu ebadde ng'ebalwanya nze naawe kubanga ne AMISOM yennyini yeekanga ate mu byasi byerina okwepena mulimu eby'abalwanyi b'ebika. Buli kika kirina akatundu mwe kisajjalaatira era nga tewali yali akkirizibwa kusala kudda wa munne. One clan which is Abimali, for these guys, it is here. They cannot cross the red line. They are in the same houses, but they have been fighting throughout the years. Kyokka bano be batuuza ate AMISOM be yalina okukwatagana nabo mu kaweefube waayo okuleeta emirembe mu ggwanga lino n'okusenza Al-shabaaba oluti ng'ekkere. Kyabatwalira akaseera akawerako okubamatiza nti ddala basaanye okuteeseza awamu olwo basobole okubeerawo mu mirembe. They are no longer fighting. People are saying we used the magic, but really dialoguing was one of the keys that we have used to make sure these people come together. Kabya bano baakitegeera AMISOM kati ebeeyambisa ng'oluyungo wakati waayo ne bannansi. Njogeddeko ne Isabjet nga mukulu mu kika ekimu ku bye sijja kumenya nannyumiza nga bwe lwali olutalo kafungula nkete mu biseera ebyo nga AMISOM tennalabika. Ng'omuntu akukubira essimu n'akugamba nti ajja kukutta. AMISOM egamba nti ne kati Al-shabaaba ekolagana n'ebimu ku bika ebikyagaanya okuteesa ne binnaabyo. Budget musanyufu nti olwaleero asobola okutuula n'abaali abalabe be era ne yeebuuza lwaki ne Al-shabaaba tekkiriza enteeseganya. Ndi musanyufu nti kati tetukyalwana naye yo Al-shabaaba tulemeddwa okwogera nabo. Newankubadde AMISOM ebalaze ekkubo yeebuuza wa gavumenti y'eggye eri. Omukulembeze waffe yalondebwa kumpi kati myaka 2 naye wano tetumulabangako. Ebitundu by'emisoso kizibu empeereza za gavumenti okutuukayo nga n'ebintu ebitono ddala ng'obulwaliro obusookerwako nabo bawamma buwamme. Kati AMISOM ku ddagala erigiweerezebwa okujjanjaba abajaasi baayo egamba nti teyinza kulitereka buteresi ng'abantu ba bulijjo obulwadde obutono ddala bubatta. Eddagala lyo tirimala bulungi, eddagala lyaffe lyetufuna erya UPDF era lyetusharinga nabo ne tukozesa tulabe nti nabo at least obulamu butambula. Buli nkambi kwezi ezeesudde ebyalo erina olunaku lw'ejjanjabira abantu ku bwereere. Every Wednesday we get over 300 to 400 people. Amazzi amayonjo nago buzibu erudde eno era nga kye kivuddeko endwadde ezisinga ng'ekiddukano. Ebizibu by'ebitundu bino tebikoma ku ndwadde kubanga n'endya yennyini okusinga mu baana teyeeyagaza olw'ebbula ly'emmere. Olutalo olubadde mu Somalia okumala akaseera luleeseewo obwavu ekiviriiddeko enjala kiryankondwe okuzingako ebyalo ebimu AMISOM byekuuma. Kati yasalawo okukola ng'oggyeko obukuumi abantu nga bano ebakuŋŋaanya ne bawa ku kyokulya. Abaana baweebwa ekifo kya kumwanjo ddala kubanga bafuba okubakuliza mu ndowooza y'okwagala emirembe kijjewo enkola ya Al-shabaaba gye yasiga ey'okubateekateekera ebikolwa ebikyamu ng'ebayigiriza kuyiwa musaayi kyokka ng'ekikulu. Ekyalo kati kisanyufu, laba abaana beeyagala kubanga basobola okufuna ku kyokulya. Mu kaweefube ono wakyaliwo ebisoomooza. We do not know the local language. As we move, we meet people, we meet vehicles, we meet
people in other activities, we have to know what they are doing, where they are going. We may be suspicious about something. It is them to intervene. AMISOM egamba nti bakyetaagira ddala obuyambi bw'empeereza okusobola okuzza abantu bano ku ludda lwabwe nga bukyali. We need to get drugs for our civilians. For civilians. We are treating many people here, over those people, using our little drugs. That is the only way how we relate with our civilians. For civic activities, when we treat them really, we give them hope. Ebiseera nga Ramadan esembera byeraliikiriza nnyo abajaasi bano kubanga yo Al-shabaaba etera nnyo okubyeyambisa okukola obulumbaganyi obutali bumu naddala ku bantu ba bulijjo. Kati n'ebyalo kye byavudde byekolamu omulimu okufunayo abavubuka be bakwanga emmundu okukolagana ne AMISOM mu mulimu gw'okunyigiriza Al-shabaaba mu ngeri y'agali awamu ge galuma ennyama. Solomon Kaweesa, NTV Somalia.